kimano ky'abantu abakyala mbatumidde ngoyambadde oli smart wekozeeko olenga niko ogizeemu amaze okunaaba sasa okulaba webale kujja olunaku olwaleero netumira n'abakyala ngaolubuto lunene osinga akabina nawe sasa okulaba obigulira mu maaso nga katyuni webale kujja olunaku olwaleero okulya sente sikulya mwana abasajja mbatumidde ngodugaze emmezo olina omukazi atalinazaala makanyo emitwalo 4 maama w'abaana bamugambye oli safaari oli wano oyenda nsanyusa okulaba okiwulira naye njagala ng'oyendako abe n'empewo mugenda okweromansinga ensiga agayengayi bagenda okubira omukazi okiwulira maama Tom oliwo omusajja ensigo zitonya abuzaliro ddabali safaari bazirumye n'ensigo mmye kubuulira amazima koona amasanyalaze sabula oli mulimu mulala gwansuubira okuwa amagezi engeri gy'okuza abaana tegaliwo wano kino si kisaakaate agala amagezi agakugattako genda mu lubiri sabula endongo sabula koona amasanyalaze abakyala ng'enjala zonna z'oyina feeke toyina kuyadde olulamu n'olumu zonna njala za wano sajja abakuwa obweta buloogi olumu ne lugwa kusuuka notandika okwegaza Henry kyokka bannange omanyi abakazi abasinga okuba n'ebijupuli nkubuulira mukwata omwegombanga obweko omulaba ali ati alinga sekuka atemereza ati obukyamuwe wetu obuya ne bugwa mu ngalo nalekagandoza ampadde ku cupuli batambulira mu fake kubuulira amazima naye nga mwebale kujonaku olwali akayimba kenyimbe bagenda amasanyalaze gayi mupya bamutya gladiator ava mu sifuke promotions muyimbi mupya kanoonyeko ayina n'akayimba yayimba ne loyini bakayitondeereza oyo omuyaye katago masanyalaze so mulunoonyeko mukyakale obulamu bwakiseera mulya sente kulya sente sikulya mwana obulamu bwakiseera abakyala mbatumire ngoze n'omusajja mupya we mutudde osanzewo ekiwo kati otandise okunywa nga bw'olingiza olaba oba abalaba nkiwulira n'engeri gye webbanga olabye yasooka okukalakata ng'ofunye omuloodi ate abavu balina emikisa be basooka okukalakata ogenda omugagga agenda okujjamu omwangu yakalakata dda olyoka oyumba nonoga kale laba embwa yandya kikulumira mu mutima omugagga akubuuza wegayo mumanyi bayalaba kumba omanye ensiko ze erekinyiza ng'omuyayo okutoba kusabula omugagga alina future agenda okujja ng'embeera yatabukadda abavu bakeera ate kino kiri kwoligino buli mukazi eno ofuna omusajja alina future amala kugwa mu ffala kubuulira bafala be basooka era obeere ng'omugagga kwasaganya nga bwojjukira omuyayo omwavu nga naye akuliko ogamba nayo bannaliko ki my god omuyayo oyo bannange mpulira obusungu singa kifa kyamala akazi bagambe mbwene yasama oba naye nga sasa okubalaba tumira abakyala ng'olina emyaka 6 ozze kulaba ku comedy sansa okulaba webale nyebalire ddala oli mubirowoozo oli mukulowooza entalo za miini byebikuli mu mutwe olowooza titookera olutwa ogamba bino tebyaliwo webale kujja omukazi omukulu tabula bwaba ayiridde mu kivvulo okiwulira omulaba entambula olaba nga agenda mu kiiko ng'atambula ati golowooza kinnawolovu kumbe mukulu omukazi omukulu okiwulira era ye musawo gwe mukazi gosobola okunyakulako ensawo n'olowooza oteredde ogenda okudda mu lukuubo ogikebera olaba mulimu kasente n'osanga mu kyapangalaasi wa nnyingo ga lubindi z'amaaso okiwulira nga mulimu akabaani kamikisa omukazi omukulu aterekanya obulamu ogenda okulaba nga mulimu neggata esiba lubuto sinene ndaleebekwe buli mukazi onyakula ensawo ye byalimu byawukana bwonyakula ensawo y'omwana omuto myaka 22-24 okiwulira ekisooka osangamu akapapula k'endagiriro ewagayi gyalaga nga kali omwo ng'awandiseeko otuuka ku lawundi kirira ku lefuti buuze wakabogoza okiwulira nga mulimu akapapula kaliko enamba y'owa booda amudropinga okiwulira oyo mwana myaka 24 okiwulira abamu n'5,000 singa bigaana tezimuzeeka buli mukazi tuwakana ebintu kubuulira nkola kisaaki omwana omuto byebibeera muki byebibeera mu nsawo ye kubuulira amazima temuli mu kintu kirala kuba baana bato n'osangamu buli pusitiiko bw'ebitondo kali peeso n'akalabirwamu akakabayi
teri mukazi alina kalolwamu kalamba mu nsawo ekyo ne bwokebera ensawo eziri wano buli omu alina kayatika era bw'aba yeera basooka n'alabalira eriiso lyokka nga lyalawundi abanga kamera maani n'amala oddikolako n'amala nadda ne ku lyeno kati agenda okufuluma mu toyingeno wakutte nnyo ne watangaala agenda okufuluma ngaolinga ennaku zino abazadde bomu basopotinga abaana ewakana ennaku zino bomu basapotinga ate olaba neotubeera mu kiraasi era ebikolebwayo ennaku zino toyoya esaawa eno kugambye abazadde babona abasomesa babona newandire sentebe ezo kale gireeta kamale galeeta nange saabimanyira mala galeeta oli musomesa beera omusomesa kambirasa masa ayingira kiraasi etudde bamemba bonna we bali bangi. Hello class. Hello teacher. As I told you yesterday, that today we are going to see parts of insects. Parts of what? Insects. Now I need just one person from you to give me any one part of insect you know. Teacher. Kati abasomesa abagezi akimanyi abaana ebiseera ebisinga abawanika emikono babeera bagezi ababeera abasigadde nga tebawanise babeera basirise nga bali bayita abasiru abatamanyi ansa naye ababuuka. No, you, I know, Nakasha, you know the answer. Ha! Loudspeaker! Give me the answer. Yes, sir. The answer. A TikTok. Musiru. Abana bena kuzira babira ku TikTok. No. The question is one part of insect you know. One part of insect. Yeah. Teacher. For the season. Can I give you another? Get up from my class. Now some are not bamenya. Banyigam. Okay. Nada kuchoka body. Nada na some class. As I told you that today is a dog revision. Yes, teacher. This time around we need to talk about types of letters. I know we have very many, but I need just one person from you to give me one type of letter you know. What type of letter? Kumbe. Kuluneno. Omanyi abezi nabo bagezi. Bategede mu teacher waliko omukono. Tamulonda amuyitako. Wabadde ne kose mabega. Naye wanise. Nabayitako kose. This is your first attempt to raise up your hand. Yes, teacher. Just one type of letter. Teacher. Pakoleta. Ngatabi manya kwa kose. Chopaza sijiruji. Gauli nabagane difetuiti wabagitwins. Yes, sir. Abalonga abasiru abalambuddeko ku bitundu ebimu ebya Uganda ebyenjawulo. Yes, sir. Kakati tugenda mu nnaku nkulu. Ennaku enkulu eza Krismasi. Bataata Yes, sir. tugenda mu nnaku nkulu naye mbadde mbasaba ekintu kimu. Yes, sir. Oyinza okuba nga siri muzadde naye mbadde mbasaba temwekubira nga mukuza abaana. Okwekubira ebiseera ebisinga tubirabira ku nnaku enkulu naddala ku lunaku olwa Krismasi nga tulya lanchi. Okulonda ngo baana. Okwekubira okusolasosolamu. Yes, sir. Ebiseera ebisinga bw'otuula ku lujjuliro tugeze kale ovaako mu famire engagga. Yes, sir. Mutudde ku lujjuliro n'obaako ekizibu ekikutuukako. Reaction ya maama omugagga n'omwava ebeera ndala etya. Kati kitwale. Yes, sir. Tuli ku Krismasi. Tuli mu nnaku enkulu tuli mu kulya mmere. Yes, sir. Kulya mmere. Yes, sir. Mu famire engagga ku lujjuliro olw'Abaganda. Nkulaba. Akagumba katuga omwana njagala olabe. Yes, oh Jesus Christ. Nze maama. Hey, Jesus Christ, the Lord.